Emyaka ebiri nga tezibaawo olw'ekirwadde kya COVID-19, empaka ezisinga obuganzi eza Pearl of Africa Rally zikomyewo. Zakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 5 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano mu bikajjo bya Metta ne mu majaani aga Kasaku Tea Estate. Okutongozebwa kw'empaka zino kwetabiddwako ne minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Wamala nga bw'atyo asabye abantu okubeera abeegendereza era ne yeeyama okukwasizaako abaddukanya omuzannyo guno mu ggwanga. Essanyu naddala eri abantu abanyumirwa emmotoka zino ez'empaka kubanga eno y'emu ku rallies ezisinga okunyuma ate era n'abazivuga abazibeeramu kubanga tufuna n'aba competitors okuva ebweru abatali bannayuganda bokka ne tulabako ne kubavuza abalala okuva ebweru. Kale tulowooza nti rally negenda kubeera nnungi nnyo. Okusooka abantu bagyesunga nnyo. Emyaka ebiri COVID abadde atunyize tewali kigenda mu maaso. Kati event ng'eno bwejja kyamanyi bannayuganda bagyesunga. Ekyokubiri kyempagidde ku rally eno ky'emmotoka bazijje ku nguudo ezikozesebwa abantu ba bulijjo, tezijja kubeera ku Jinja Road, Kampala Road. Emmotoka bafunye routes ezitaabataataaganye gye bajja okuvugira obulungi nga tewali abatateganya naddala mu emmotoka endala okubeera ku kkubo. Abavuzi ab'amannya okuli Arthur Blake eyakwata ekyokubiri mu 2019 batandise dda okwesunga empaka zino eza Pearl of Africa Rally. Eyasembayo twakwata ekifo kya kubiri era kati tunoonya kifo kya namba emu era tugenda kwongeramu amaanyi tulabe nti n'emmoloka tugitegeka tulabe nti tusobola okufuna ate ekifo ekya namba 1. Akulira amakubo Muite Clerk of the Course David Mayanja asabye abawagizi okubeera abeegendereza naddala nga ekibiina ekitwala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu nsi yonna ekya FIA kyawadde Uganda okulabula okusembayo nti singa tebafaayo kimala ku bulamu bw'abantu Uganda yandigibwako okutegeka empaka zino. Tubasaba ne sekusaba yenna tuyambagane, tetwagala kulwana nammwe, twagala mwenjoyinge muve mu makubo. Tubeegayiridde tutaddewo ebifo ebyokulabirwa mudde ebbali muwulirize abaana babalabirira ne mu bakulembeze bammwe mwennyini mu balabi abakulembeze bammwe tubatadde ku komiti yaffe ne tubasaba okukolagana naffe tuyambagane. Event eno eri ku card, mulaba omupiira abangi kumwe. Referee bw'asikayo yellow card aba akuwoninze, bw'oddamu n'okola ekizibu ng'asikayo red nga bagamba nti fuluma. Bannange tuli ku yellow card. Abavugirira empaka zino aba Shell bataddemu ensimbi eziri eyo mu bukadde 2.5. Empaka eza Pearl of Africa Rally emirundi 3 egisembyeyo okuli 2017, 2018 ne 2019 zawangulwa Omunnakenya Manville Barian. Abamu ku Bannayuganda abali bawangudde ku mpaka eza Pearl of Africa Rally kuliko Chipper Adams mu 1997 ne 98, omugenzi Karim Hiriji mu 1996, omugenzi Charles Muhanji mu 1998, Chali Lubega emirundi 3 okuli 2000, 2003 ne 2004, kuno kw'ossa Ponsiano Lwakataka mafumafu mu 2011, Jas Mangat mu 2013 ne Hassan Louis Jr mu 2016, ng'okuva olwo teri Munnayuganda yali azzeemu kuwangula mpaka eza Pearl of Africa Rally. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.